Okusinziira kwa alipoota ya poliisi ey'obuzi bw'emisango ey'omwaka gwa 2023, emisango 14,481 gye gyawaabwa nga gyekuusa ku butabanguko mu maka, nga gino gyakendeera ku egyo egyawaabwa mu mwaka gwa 2022 egyali 1,768. Wadde nga waliwo okukendeera kw'emisango gino, minisita w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo agamba omuwendo guno gukyeraliikiriza. Buli omu ategeera nti abantu balina eddembe lyabwe n'abakyala balina eryabwe. Ono oluno alusonze mu byabuwangwa ebimu ebirengezza omukyala ku musajja. Obumu businziira mu nnono zaffe n'ebyobuwangwa byaffe. Nga tujjawo ebyobuwangwa ebyo, twagala okukubiriza abantu nti buli omu amanye wa waayitira okuba nti yeeyagala mu ddembe erimuweebwa. Aliko obumu ku buwangwa obugobererwa ku mikolo gy'okufumbiza omuwala bw'anokoddeyo bw'agamba nti buviirako abasajja okwewaga eryanyi. N'omufuula nti kintu kyo olw'okuba nti otaddeyo ente ezo bbiri ne nakati n'entuula ne katunkuma n'olwekyo oguza omuntu tagulibwa ssente, tagulibwa bintu byo. Era waliwo n'ebimu byagasseeko ebirowoozebwa nti byalambika emirimu gy'omusajja ku gy'omukyala mu ngeri y'okumunyooma n'okuyisibwamu amaaso. Era oyagala nkomewo wakati w'ekiro nfumba emmere, nfumba amazzi, naye ng'amazzi osobola okugefumbira n'ogateekawo tegajja complaininga, n'omubiri gwe tegujja complaininga. Kakati teweerumya mu mahoteri obalaba nga bafumba, naye afumba mu hoteri naye awaka n'atasobola kukola ki? Gy'oli nti engalo baazisazeeko bw'atuuka awaka, kati gwe bw'ofumba emmere esiriira omunyo gubulamu. Kati ayagala enkola zino zidibizibwe kubanga zitulugunya n'okulengeza omukyala. Amateeka weegali galiwo ku lwaffe ffenna ate gatwenkanya. Yali equalizer amateeka bwagajja olw'omwenkanonkano ogwateekebwawo. Bw'atyo akowodde buli ssekinnoomu okusitukiramu okulaba ng'obutabanguko mu maka bufuuka lufumo. Bannange twekube mu kifuba, ensi yaffe bwe tuwanga twagala emirembe n'okubeera obulungi awaka, amaka gakolebwa ababiri, omwami n'omukyala. Enkwatagana yaffe yesinga obukulu. Waliwo ne kampeyini egenda okugenda mu maaso nga yakumala sabbiiti nnamba ng'etojjera okutema empenda n'okufumiintiriza ku ngeri y'okukomekkerezaamu obutabanguko mu maka nga yakutandika omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 25. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.